Kubanga tukirabirira kuba kya muwendo nnyo mu nsi yonna kyekitulunda kuba eno ennyanja yesinga ensime n'emikono mu nsi yonna. Tusaba ab'ebika babeerewo naffe tujja kukulembera nga Ssaabasajja bwe yatusiima tusobole okubanga ennyanja eno mu butuufu esigala etuweesa ekitiibwa. Ensonga endala kwe kusabibwa era basabye wakiri ennyanja eteekebweko olukomera kuba kati enjoga eyagudde eggulu era ssebo mukama wange nkuloopera tituli wano naye mulimu omulambo mweguli mu nnyanja muno. Oli yavudde Nakasero nga bawakana n'agamba agenda kuwuga mu nnyanja yafiiriddemu era omulambo tegunnavaamu mweguli. Ssebo mukama wange kwe kusaba tennyanja eno eteekebweko olukomera esobole okubanga esigala eweesa ekitiibwa. Ssebo mukama wange n'obuzibu obulala lyekkubo lino. Ssebo mmeeya tusaba ebirala byonna kuba ssebo mwami mbeera ze ng'otubeererawo tusaba ekkubo lino lireeta mukokana yoyo gwe mulaba ali awo. Ssebo mukama wange n'emyala gino egifubutuka eyo giyiwa kazambi muno. Ensonga endala kwe kusaba abaliraanye ennyanja eno tusaba mukama waffe mmeeya ssebo bata kazambi n'ayiika mu nnyanja tusaba bafune amazzi gaabwe gigalaga. Ssebo tukusaba mmeeya ensonga eyo gikoleko kuba kati eno ennyanja ya kitiibwa. Bassebo olw'obudde ssebo mukama wange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nkuloopera nti KCCA authority naffe n'eggombolola design ezigenda okukolebwa ku luguudo luno zaafuluma era oluguudo luno bbanga tono nnyo bagenda dduyiwa kolas era ne greening ennyanja eno enteekateeka yose bali mu ofiisi yammwe eyo design baziweeza bali muziyita mukama wa Katikkiro kubanga tuyinza kukola kintu kyonna ku nnyanja wano nga temukkiriza bakama baffe. Era olukomera mukulu yayogeddeko ssebo ku design kweruli era ssebo Katikkiro nkuloopera twali wano ne minisita twemale ku nsonga y'ennyanja eno n'abannema ne tukkaanya bulungi nga tugenda kukuuma ennyanja eno ng'eri bulungi. Tugenda bamaze okukola oluguudo amazzi gye gava gonna gagenda kufuna essengejjera oludda luli gonna gajja kuddanga oludda luli era nema yetema okuteekawo okusimba ekitoogo oludda luli lwonna wano watali kizimbe kyonna ng'amazzi agafubutuka eno gonna gasooka mu kitoogo ne gajja genda mu nnyanja. Era kitukoze bubi nnyo nti nno bannaffe abali ku mirwano wano tebadde nnyanja kitiibwa. Buli muntu wano twamuwandiikira atuliraanye wano alekeraawo okuta obubi okujja mu nnyanja ssebo Katikkiro. Naye bwe babaganye ssebo Katikkiro jatukkiriza bajja kutunyiigira mu tugenda kukozesa mu amaanyi ag'ekifuba ge batwagala kukozesa ate ku bantu ba Kabaka. Nema yasalawo tukwatagane nayo nga neetaddeyo amaanyi abantu bonna abalina ennyanja bafune engeri gye bakuumamu mukoka oba embeera y'obubi obutajja mu nnyanja bafune engeri gye bayambamu okubanga bakola sewage system ennungi mu bitundu ebyo. Naye twabisiŋŋanawo so tugenda kwongera n'amaanyi mangi kati okubanga tukwasaganya ensonga y'abantu bonna abaliraanye ennyanja okubanga bamanyi okukuuma obutonde bw'ensi n'okulaba nti nno bateekateeka enkola ennuŋŋamu ekuuma obutayonona nnyanja ya Ssaabasajja Kabaka. Banyawo ne bassebo twaleeta consultant ssebo Katikkiro twafuna kozadde okuva Ministry of Agriculture najja n'atuwa lipooti engeri ki gye tuyinza okulongoosa ennyanja eno ate n'okugikuuma. Consultant oyo lipooti yagifulumya era yampaako ne popopo
Hotel manager kwatwa mu meeting omwami oyo engineer okuva Ministry of Agriculture natuwa enteekateeka gye tujja okweyongera okutunuulira tulabe engeri ki gye tuyinza okukwatagana ne Buganda Kingdom ng'eggombolola teeketeeke enkola ennuŋŋamu eneekuuma ennyanja eno kubanga baatugamba okumuleeta Ministry of Agriculture asaba Katikkiro okuloopera eyina ebyuma ebisobola okuvubamu ettaka eri okugyamu ettaka mu nnyanja muno byakozesa ku kiddo ekyali ku nnyanja ebyuma ebyo oba nsonga ebyabufuzi Katikkiro ngenda kwekojja okunyambako kubanga bakakasa basobola okubireeta ebyuma ebyo gye bivubemu nga n'engini yakkiriza ne badokita b'agriculture naye wakati awo oba kubanga eno era tujagenda mu maaso okwakwasaganya tulabe ng'ebimeso Katikkiro babireeta kubanga bali bakkiriza nga bakoze ne ripooti nnungi nnyo nga balina design zibadde ono ku nnyanja esobola okubanga baita ebima byabwe bikola omulimu omulungi ogwo ngaera tumaze okukkaanya engeri gye byokikolamu naye wakati awo ne babulamu katono naye ngenda kwongera Katikkiro sabo banoonya tubeere nga tukolagamu ne minisita akolagana ne bulungi wansi tulwane tulongoose ennyanja yaffe kubanga mu Africa nga bwe tusoma ebitabo eno yokka yennyanja eyasimwa akakumbi akatono ennyanja ezisinga zisimiddwa na grader excavators na biki na bima ebyenjawulo eby'amaanyi naye ennyanja bajjajjaffe bagisima n'akumbi akatono kyanjawulo nnyo teriyo nnyanja ndala nga bweti mu Africa era tugisomako nga the biggest man lake in Africa or in the whole world so tusaba nti fenna abatuuze ba Lubaga n'obukulembeze bonna abakulembeze mu biki ebyenjawulo abantu bonna mu Buganda twaganye ennyanja yaffe tukulyenga omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka tujje nga tulongose ennyanja yaffe nange nga meya w'eggombolola n'obukulembeze bonna bakansalas n'abakulembeze bonna tujagenda maaso Katikkiro okuteekateekawo enkolagana ennuŋŋamu okulaba nga tukuuma ennyanja eno saba Katikkiro omulembe omutebi omulembe n'omutebi gujja kujjukirwako ebintu bingi nnyo era mu byenkizo mulimu nti ku mulembe omutebi obwakabaka bwa Buganda bwaddawo mu mulembe omutebi obwakabaka bwa Buganda bwe bwaddawo Ssaabasajja n'atula ku Namulondo y'abajjajjaabe kyankizo nnyo naye ekyenkizo ekirala kyekyokuba nti mu mulembe omutebi endaba n'enkola y'emirimu eri abantu ba Buganda ekyuse nnyo ekikulu mu byonna bulungi bwansi oli ayinza okiyita community development naye si bwe kiri okuva edda bulungi bwansi n'okutuusa olwaleero yali ekubiriza abantu okukyusa engeri gye balabamu ebintu ne gye bakolamu ebintu mindset change abantu bangi babeeraawo ennyanja neerabika bwetyo amaka ne galabika bwe gatyo ensi neerabika bwetyo naye ku mulembe omutebi guno Ssaabasajja Kabaka Katikkiro n'abakulembeze bonna tukubiriza abantu bakyuse engeri gye balamu ebintu bw'ogamba nti oli mwavu kyusa engeri gye balamu ebintu ogambe nsobola kukola ki okwejja mu bwavu oba okyusizza engeri gye balamu ebintu bw'ogamba nti ennyanja ejjuddemu ettaka n'omuddo n'obeera eyo ku TV n'obeera ku rediyo n'obeera ku ssimu ku mutimbagano n'ovuma n'ovoola meeya n'ovoola ow'eggombolola eyo ndowooza nkadde si ya bulungi bwansi endowooza ya bulungi bwansi eya leero n'oyimukiramu n'okwata ensindizo n'olinnya takisi n'ogula amafuta n'ovuga emmotoka n'otambula maanyigo n'ojja
ogambe katugogole ennyanja ya Kabaka oye bulungi bwansi okukyusa endowooza y'endaba y'ebintu n'enkola y'ebintu muffe ng'abantu ne tuba ne kabuyonja awaka ne tuba n'akatandala awaka ne tuba n'emmere awaka muffe gye tuwangaalira ne tuba n'oluzzi olulungi ne tuba n'enguudo ennungi oyo ye bulungi bwansi. Njagala okwebaza abantu ba Ssaabasajja olw'okukyusa endowooza mu Buganda engeri gye mulabamu ebintu ne mukolamu ebintu ng'abantu n'eyo gye muwangaalira n'eri Obwakabaka n'eri ensi yammwe. Awo otulina okusimba tusobole okugenda mu maaso. Ennyanja eno ewezezza emyaka 136 ng'eyasimwa Kabaka Mwanga n'obusimu n'obukumbi obw'obusimu n'emikono. Kyannaku nti olumu yeesanga mu mbeera gy'erimu, naye kyassanyu nti abantu ba Buganda n'emikwano gyabwe bakyusizza endowooza gye balaba ennyanja eno mulina okubeeramu ne basobola bakole bulumwansi bagitaase. Beebaza nnyo, beebaliza ddala. Njagala okwebaza baminisita wamu n'okuwera kwa mmeeya kwaweze. Sebo ow'eggombolo owulidde, obadde osaba lukomera, obadde osaba kkubo, obadde osaba bazimbi wali ekitoogo, byonna bijja. Ate mmeeya byogedde ku muzindaalo, tulina mulondoola bituuka ddi, naye ng'ebyo bijja kuyambako nnyo 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 okutaasa ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka. Naye njagala okukubiriza abantu abalinaanye ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka bongere okukyusa mu nneeyisa mu ndaba y'ebintu n'enkola y'ebintu. Balekeraawo okusuula ebintu mu nnyanja, balekeraawo okukkiriza akazambi okujja mu nnyanja. Era ssebo mmeeya mbeera ze oba obanyoola omukono banyoole mu lwa Ssaabasajja ennyanja eno esigalewo, kubanga kya bulambuzi ky'amaanyi, kya kitiibwa ky'amaanyi mu ggombola gy'otwala ate ne mu Bwakabaka. Njagala okwebaza bannamikago abeeyunga ku Buganda mu kiseera, babandaze, aba minisitule ya wakati, aba KCCA, aba KANU ne bonna bonna be bayogeddeko olw'okujjanga ne tukwatira awamu okulaba nga tutaasa obutonde bw'ensi, okulaba nga tukyusa embeera y'abantu gye tubeera mu by'obutonde, mu by'ennyingiza. Kubanga bulungi bwansi si butonde bwansi kyokka, naye naawe ng'omuntu obuyonjo bwo, naawe ng'omuntu gy'osula, naawe ng'omuntu w'otambulira olina okulaba nga wakyuka. Twongere okugenda mu maaso nga tumanyi nti ffe ffennyini ffe tulina okwerwanako okwejja mu mbeera yonna yonna etasaanye, ate twerwaneko tukyuse n'embeera y'ekitundu kyaffe ng'ennyanja yaffe, tukyuse Obuganda n'ensi yaffe Uganda. Mbeebaza era saagala bamalira budde kubanga omulimu gulaba gwa maanyi gwe mutandise. Nja kudda olw'eggulo ndabe bwe mutuuse nyongere ombeebaza, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Isaac Atomusange, omusomesa omusajja ow'Emityana district okuva e Mugoye mu Kalangaalo. Nina essanyu okubeera nti nange ndi omu ku beenyigidde ku lunaku luno kulanga tugogola ennyanja yaffe eya Kabaka. Abamu kayita kanja ka Kabaka, n'ennyanja ya Kabaka eno erinako history mungi nnyo era etusanyusa bwe tulaba nti erabirirwa. Buli lwe tulabye ennyanja ya Kabaka eno tuba tukoze ekintu kinene nnyo ku environment n'okusikiriza abalambuzi mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Era neebaza gavumenti ya Kabaka etukunga buli ssaawa wamu ne KCCA okulaba nga tukuŋŋaana wano nange ow'Emityana n'enzijja ndabe nga tukola ki, nga tugogola ennyanja eno eya Kabaka esobole okubeerawo n'abaana baffe agira n'abazzukulu egenda mu maaso. Tulina okulaba nga tuzza Buganda ku ntiko, naye ate okulaba nga ennyanja efaanana bweti tusobola kuddamu kikkiriza kulaba nga ekola kinga efaanana bweti.
linnya Mukasa Samwiri wa Kanoga wegomola mukulu wa kibuga. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutusiima muweerezeeko Obwakabaka n'emirimu gyonna. Era twebaza olw'okusiima tulongoose ennyanja ye, ennyanja yaffe eno ekyafaayo ekitiibwa kye tulina ekkula mu nsi muno kuba yennyanja esinga mu nsi muno kubanga yasiimibwa bajjajjaffe n'obukumbi obutono. Kati tukyesiimisa nnyo okulaba mu nsi yonna mu Afirika wonna wano ennyanja esinga. N'olw'ensonga eyo tuvuddeyo olwaleero Ssaabasajja okuva lye yasiimye tugirongoosa tuze wano okugirongoosa. Era tusaba abakulu ab'ebika bajjajjaffe abataka okuvaayo tujje tulongoose ebituli byaffe. Ssaabasajja yasiima tubenga ebika birongoosa ebituli ku nnyanja. Ekitiibwa ekyo kibe nga kisigalawo, ennyanja ereme tugendako omulembe omutebi. Twebaza mwenna abatuwuliriza n'okutulaba namwe mwenna